Omulimu gw'okugaza oluguudo lwa Hoima Road okutandikira ku Namirembe Road Bakuli okutuuka e Kasubi gujjiddwako engalo ng'era gutongozeddwa olunaku lwaleero abakulu okuva mu kitongole kya KCCA. Omulimu guno gubaddemu okugaza oluguudo luno n'okussaako ebitaala mu buli masaŋŋanzira era wano akulira abakozi mu KCCA Jennifer Ssemakula Musi wasinzidde n'asaba abantu okukwata obulungi oluguudo luno kubanga luyamba bo. Let us look after this infrastructure. It's not Musisi's infrastructure, it's not KCCA infrastructure, it's not Mukyala Ssebugwawo's infrastructure. It is infrastructure for the people of Uganda, beginning with the residents in this area and the businesses, but also the other generations that will come after us. So I thank the contractors for the work well done, and everybody, those who supported us, we thank you so much. We continue to work, and I'm sure in a very short time we shall be able to finish everything. Ono asose kwebaza mulimu ogukoleddwa ku bakulembeze ba ggombolola y'e Lubaga abafumye ennyo okutegeeza abantu obulungi obuli mu luguudo luno n'okuwaayo ettaka lyabwe. Nebaza nnyo community sensitization weekutu bwe yakiiranga basooka wa Mukyala Ssebugwawo n'ekibiina ne bayombera eyo ye n'abannyonnyola tebisobola okwongera okukola. Enguudo ezisinga mu Kampala tezikyaliko bitundu byatekebwako ebiyinza okukozesebwa nga zigaziyizibwa era ebimu byazimbwamu dda ekintu ekimenya amateeka. Wano ekitongole bwe kiweredde abatuuze obuyinza okukwata omuntu yenna agezaako okwonoona ebintu bino okuli okubba ebyuma ebikozesebwa ku bupande bw'oku nguudo n'ebikozesebwa ku mataala agateereddwa ku luguudo luno. Ababoda bapapa era ebiseera ebisinga oba teweegendereza obuuka takisi mu kusala owa boda n'omugwamu kati simanyi oba ababoda bo mugenda bakola mutya. Emmotoka zisibayo owa boda n'ayitamu n'agenda aba batomererawo naye kirungi kuliko kamera kajja obubenje bwonna ejja kubeebulaba. Jennifer Musi era alabudde abatuuze b'e Kasubi n'abasuubuzi nti ku luno tabasuubira kulemera mu kkubo. Kakati ku omulimu gwaffe nga KCCA kugula ttaka tuliteekemu ebyetaagisa ebisooka ate nga tumenya ne ssente okuzimba akatale ak'omulimu. Kakati omuntu yenna abadde akolera mu katale k'e Kasubi alina omukizi okugenda mu katale kano. Naye bw'anaaba awulira nti ye tayagala kugenda yugendakusoke. Oluguudo luno lwe lumu ku ezo ezizaabirizibwa n'okugaziyizibwa mu kibuga okukyusa ebyentambula ng'omulimu guno gwonna gwakawementa obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 88. Package KTB1 batch 1A, the value is around 88 billion shillings. 88 billion shillings. 88 billion shillings, yes. For the entire project, that is includes Bakuli to Kasubi, Macquarie Hill, Ferry Junction, Boyce Junction, then Kabira, Shira to Kabira Road. Kyokka abatuuze abamusi bamativu n'ebikolebwa mu kitundu kino nti omutindo gw'ebikoleddwa gukyali gwa kibogwe. Robert Mwanje, BBS.